Enchaya lero omukyala Fulufiga ate yagudde mu mbi za mukama we Pastor Aloysius Bugingo oluvanyuma lw'okuvaayo n'amuwolereza bw'atyo n'avuma abanene ab'enjawulo n'abalaga nti ye talina gw'atya kasita aba ng'alina omulimu ku Soluti naye eby'okuvuma abantu ate bugenze okukya enchaya lero nga bimuzaalidde leenya mukwano gwange muganda wange kye nnyinza okugamba nti ye omukyala Fulufiga byaliko kyo kitukutamutuko era agenda kusula mu kkomera enteekateeka z'okwaniriza pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumukima entebe airport olunaku olw'enkya ate munange zigenda mu maaso era nga bannaffe era mumanye nti bino byemukola okuva Embaale bo basimbudde bagamba bajja entebe ekwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omanyi pulezidenti twategeeza nti twetaaga abantu kakadde kalamba so baganda baffe okuva obadde ovuma we bali fine era nga buli kimu kitambula nga we bakibala ogw'okuvuma abantu ogende oguwoleza eyo ate ne munnange wakoze obi kubanga wavumye na Lord Mayor w'ekibuga Kampala kwegamba gwe amagezi go n'okutegeerako otegeerera mu kuvuma bannayuganda naye nga gy'okomye okuvuma abantu olw'okuba nti pasita wo akozesa yafeera eggwanga n'atulimba mbu asimanya nga alina ebiwundu abantu bamubasabye ebiwundu tabiina abantu bagezezzaako mugamba nti ebyo ddala ddala olina ebiwundu oba tabiina wabula okyakoze kwabadde nga kulaga abafere ba NRM nti nemuleka bisikule poti byammwe omuputamo twamugola musobola okukola ki musobola okweraga kwabadde kuŋŋaana kinyinza obbagamba kubanga omuntu yakuŋŋaanyiza abantu ate agende agambe nti nno manyanga Bugingo manyanga biki baganda bange mikwano gyange ntongera obbajjukiza nti bannange muvuma abantu nga mwegendereza abafere bakuŋŋaanye eddaawo nze ntuuse ewa Bugingo Uganda eno erimu ebisesa Uganda eno tujogeddwa tumanyiddwa ne banange tumanyiddwa bisajja mmwe mutumanyidde ne gye mukomye mutumanyira gye mujjo kifo nga mukizza mu omuntu ali mu nnaku ye Bugingo yagiddemu lukwago bona bakukwata bukwasi ku fulayi ya mpale n'okabanga akabizi tekinyuma omusajja Muisiraamu ate okumulifaaringako ebyembizi yakabanga ki akantu gye kali embizi yekabwe ekyo bamukwata fulayi ya mpale Jennifer kiki yayogedde ki Bugingo yagiddewa mu kuziika amasasi ga Bugingo wakanya gaki nga bakwata bukwasi fulayi ya mpale just a fry n'okabanga akabizi kebasaddaka nakati omuntu gyebuli why can you live from Bugingo is it necessary okuyimira mu public nga kamera zonna zikutudunemu noga nti Bugingo kasaye pena amasasi n'ayita Yesu n'agasindikira omusirikale we can you imagine lwaki oniginira mu bulamu bw'abantu lwaki nzibira basajjamu bannamateeka tubawe ekitiibwa nakulonda nkulinamu interest y'amaanyi nakulonda nkulinamu essuubi naye you are disappointed me on disappointing nze nnyo buli kye bakola e Kampala kyolwanyisa nakati oluguudo olulire bataddewo walwanyisa kuye Bugingo yagiddemu lukwago bona bakukwata bukwasi ku fulayi ya mpale n'okabanga akabizi tekinyuma omusajja Muisiraamu ate okumulifaaringako ebyembizi yakabanga ki akantu gye kali embizi yekabwe ekyo bamukwata fulayi ya mpale Jennifer kiki yayogedde ki Bugingo yagiddewa mu kuziika amasasi ga Bugingo wakanya gaki nga bakwata bukwasi fulayi ya mpale just a fry n'okabanga akabizi kebasaddaka nakati omuntu gyebuli why
can you live for Bugingo? Is it necessary okuyimira mu public nga kamera zona zikutudunemu noga nti Bugingo kasaye pena amasasi n'ayita Yesu n'agasindikire musirikale we? Can you imagine? Lwaki oniginira mu bulamu bw'abantu? Lwaki nzibira basajja mu bannamateeka tubawe ekitiibwa, nakulonda nkulinamu interest y'amaanyi, nakulonda nkulinamu essuubi, naye you are disappointed me. On disappointing nze nnyo. Buli kye bakola ekampala kuye Bugingo yagiddemu Lukwago. Makula nampe enkoko nensooka mu lugalo bwenti nengamba ono supu taba magima. Makula ayinza okubaamu akanjagala. Wavuma nnyo Makula. Ugali gye nayisa mu Makula angabudde ekyemisana. Makula nzaani gwabuuziza ng'afukamidde wali neka yanje entalo nsigaza ki? Singa Makula ankubire eno. Akubuuziza ng'afukamidde Makula yennyini. Ne yeeyala. Nvudde ku bantu. Kalirina lona kyalo wa Bobi Wine. Babitajja kusezibwa. Kola ki? Kweyambulula binna byonna ebibi bye nakola abantu. Kweyambulula abantu. Makula yeeyaze. Ngenzo olaba ndeetedde enkoko. Akatooke wali ataddeko ne buno buwuuwo. Afumba mu nfumba eri eyedda. Ase yedda y'Abaganda yennyini. Anti bwe buwuuwo. Nengamba bama alese magima nsosenga mu lugalo nti. Akujjukiza be wamuvuma oba tabikujjukizaako? Mwana twandeetedde n'abantu bambuuzeekaawo. Tayina taabu Makula twavumanga wa bwereere. Muno mwenkubira oluseke nene ngamba mutandika ntyo omukazi gwe nayisaamu eggaali. Era kabaata twetondera abantu. Tokubye luseke. Taata mwanzadde naye ng'ate maama namusobya. Tokubye luseke wa Bugingo. Tokubye luseke wa Bugingo. Musajja alina wano ekiwundu kimeremenyanga tutera okubaako kapooka eri. Kimeremenyanga eggodo. Noonyeza we musabire mugambi muzeeyi ndi bubi. Nezireeta ebintu sizirina nga sirabawo. Nalyo se nesigenda nze manya abalokole baba ne ssente kimu eky'ekkumi. Ali mubizibu. Pastor ali buzibu naye atugabudde. Kasolidde. Bangambe Junior akunoonya wamukoze eki? Alwa. Junior Tamale. Tamale nga noonyeza ati nze ndi kirasi za Tamale ndi ne Bugingo ng'onyumya Junior. Lina Bugingo Junior lwaki tayagala Bugingo? Bugingo omulabyeko otuuseeyo. Bugingo mutuuseeyo naye biwundu abirina. Kati Tamale Junior alina buzibu kino oyo omusajja gwe omusajja omulabyeko live. Tamale mirundi bambi. Alina obuzibu bumu nti ayagala nnyo kabampaana, ayagala nnyo media. Naye mu nsi eno internet tetwemazaamu nze navuma Bugingo. Nali simenti bujja kukeera n'enkya mwetaage. Musisinkane. Calvin wavuma Bugingo nange nenzikiriza nti ovuma. Nze navuma Bugingo. Era ne Bugingo ayogedde. N'agamba bannamawulire ne babbuloga bonna abagenda babisaasaanya nti tebankuba masasi nti amasasi teganjo kya mugongo. Lwaki tebajja wano nembawo evidence? Lwaki tebajja wano nembeeyambulira? Waliwo yali azzeeko wano nti nedda. Gwe bwoze yanvuma nkugobyewo nti nedda. Okitegedde? Akasajja nenkavaako ate akasajja katuufu kalina obusungu. Era kankuutidde nnyo Bugingo nve ku bantu. Pastor ngambye neesonyiwa abantu. Nkulabe basabira bubi babakube nabo ku ssasi n'agamba nedda. Ekyo nedda akyogeredde mu kamera. Anti kye ngamba akyogeredde mu kamera n'akugaana osabira abantu obubi. Naye eri yangambye va ku bantu. Olaba omusawo emulago yankuba ekifaananyi.
ekiraga kanula ng'ate yeyanjoza ebiwundu mu mugongo n'ekifaananyi ky'ebiwundu mu mugongo yali kweyambulula abantu. Makula yeeyaze. Ngenzo olaba ndeetedde enkoko. Akatooke wali ataddeko ne buno buwuuwo. Afumba mu nfumba eri ey'edda. Ase ey'edda y'Abaganda yennyini. Anti bwe buwuuwo. Nengamba mama alese magima nsoose nga mu lugalo nti. Akujjukiza be wamuvuma oba tabikujjukizaako? Mwana twandeetedde n'abantu bambuuzeeko awo. Talina ttaabu Makula twavumanga wa bwereere. Muno mwenkubira oluseke nene ngamba mutandika nti omukazi gwe nayisaamu eggaali. Era kabaata twetondera abantu. Tokubye luseke. Taata bwanzadde naye ng'ate maama namusobya. Tokubye luseke wa Bugingo. Tokubye luseke wa Bugingo. Musajja alina wano ekiwundu kimeremenyanga tutera okubaako kapooka eri. Kimeremenyanga eggodo. Noonyeza we musabire mugambe ndi muzeeyi ndi bubi. Nezireeta ebintu sizirina nga sirabawo. Nalyo se nesigenda nze manya abalokole baba ne ssente kimu eky'ekkumi. Ali mubizibu. Pastor ali buzibu naye atugabudde. Kasolidde. Bangambe Junior akunoonya wamukoze eki? Alwa. Junior Tamale. Tamale nga noonyeza nze ndi kirasi za Tamale ndi ne Bugingo ngonyumya Junior. Nine Bugingo akunya lwaki tayagala Bugingo? Bugingo omulabyeko otuuseeyo. Bugingo mutuuseeyo naye ebiwundu abirina. Kati Tamale Junior alina buzibu kino oyo omusajja gwe omusajja omulabyeko live. Tamale mirundi bambi. Alina obuzibu bumu nti ayagala nnyo kabampaana, ayagala nnyo media. Naye mu nsi eno internet tetwemazaamu nze navuma Bugingo. Nali simenti bujja kukeera n'enkya mwetaage. Musisinkane. Calvin wavuma Bugingo nange nenzikiriza nti ovuma. Nze navuma Bugingo. Era ne Bugingo ayogedde. N'agamba bannamawulire ne babbuloga bonna abagenda babisaasaanya nti tebankuba masasi nti amasasi teganjo kya mugongo. Lwaki tebajja wano nembawo evidence? Lwaki tebajja wano nembeeyambulira? Waliwo yali azzeeko wano nti nedda. Gwe bwoze yanvuma nkugobyewo nti nedda. Okitegedde? Akasajja nenkavaako ate akasajja katuufu kalina obusungu. Era kankuutidde nnyo Bugingo nve ku bantu. Pastor ngambye neesonyiwa abantu. Nkulabye basabira bubi babakube nabo ku ssasi n'agamba nedda. Ekyo nedda akyogeredde mu kamera. Anti kye ngamba akyogeredde mu kamera n'akugaana osabira abantu obubi. Naye eri yangambye va ku bantu. Olaba omusawo emulago yankuba ekifaananyi. Ekiraga kanula. Ng'ate yeyanjoza ebiwundu mu mugongo n'ekifaananyi ky'ebiwundu mu mugongo yali akiyina naye teyakita. N'agamba oyo omusawo takuwa obutuwa. Abafere bonna bajja kwekulumula nga bagenda ewa Pastor Aloysius Bugingo kubanga yakulira akabinja k'abafere bano. Kwegamba buli mufere wa NRM aliwa atagende kulaba ku biwundu bya Bugingo n'avaawo n'atwakasa. Ebiwundu babyogera bwogerezi wabula byo tebisobola kuvaawo ne byeyogerera. Tulabye nnyo bannange naye nga tubategeeza mujja kuba bulungi mugende mu maaso ne katemba wammwe bwe munaawulirangamu mukooye era mujja kwewummuzaamu. Naye nga kye mulina okumanya nti bo bannayuganda babategeera nti muli byakufera bantu. Temulina kye mugamba ggwanga okuggyako okufera obufezi bannayuganda. So tubategeeza nti buli kamu mukakole ne mujja kumanya nti bannayuganda be balina ebisembayo ku ggwanga lyabwe. Era temutusumbuwa, tetulina budde.